Zinali escort wa fande muwanguzi IO yali IO waffe owayo nti yaffe. Ndi RA 074490 Sgt.Namata Ida. Nayingira nina emyaka 10 mu 86. Kati nina emyaka kati wendi nina emyaka 47. Kati nganze njagala nnyingire nange at least nzite abo abattataata wange nange nkole ntya mpulire wakiri omutima gwange nga guwewedde. Nali mpithiri mba ndi ku ssomero jjukira waliwo ku Emakinde ku Galaxy waliwo banyanya bereere. Kaakati neewuunya nnyo okulaba emmundu etokota bajja ne bagamba awo ku ssomero waliwo abaana ne bajja ne baleetawo bakadogo bwali bukazi bawala ate boogera Luganda. Ine neewuunya omusirikale ayogera Oluganda ate mwana muto. Kati nange kyampaliriza ne ngenda ne nfunako omukwano gwange awo ne nkola omukwano ku buwala tugende nange nkole ki ndabeyo gy'obeera. Kugombola wali Emakinde. Kati mu kugenda ndabe gy'abeera olowooza navaayo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ebiseera ebisinga okusanga omukyala nga yalwana oyo tumuyita mukyala emekete. Era olunaku olwaleero nate mbaleetedde emekete. Luli twali ne Nasaazi ne twogeraganya Nasaazi n'ababuulira kye yakola mu nsiko eyo. Kaakati nno olwaleero neegatiddwako Sgt.Namata nga naye mulwanyi ate Kadogo. Manyi bw'ogamba Kadogo omuntu asuubira nti omuntu era akyali Kadogo. Yali Kadogo. Era nga mukyala Namata tuli naye kamusaba babuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Nsinza okulaba. Nange nsansa okulaba so. Gwe mukyala Namata Sgt. Gwe twogerako. Yenze Sgt.Namata Ida. Badde njogeranga n'abakulu bano bakadogo abalala nga boogera ku Aida. Twalina Aida, twalina Nasaazi, twalina nga baboogera okutwaliza wamu. Naye nga nkuba ekifaananyi ne nga oba Aida kati yali afaanana atya oba Nasaazi yali afaanana atya mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba. Mbalamusizzaako mwenna abatuuliza n'abatulaba buli omu mu kiti kye. Okay, omuntu yandyagadde okusooka okumanya nti Aida Namata yaani oli asooka akutegeere. Namata Ida ye mulwanyi eyali Kadogo. Nayingira omwaka 86 nga bawamba. Era nga bawamba bwe bati. Nange nenyingirira mu abo nange nempamba. Nali nsomera awo Kibuye ku Moland Po. Moland Po yaliwo ebiseera ebyo. Moland Po yatandika 84. Okay. So yo yatandika ngeri eriyo olutalo lugenda mu maaso yo neetandika. Nga n'oluguudo lw'e Masaka tuli abaalusiba. Naye nga ffe tusoma. Soko nyumize ku nnyingiraayo oyingira otya olutalo kubanga ate mbadde sinnafunayo yayingira 86. Waliwo n'abayingira 86 kubanga ffe ate tulowooza 86 olutalo lwali luwedde. Ate oyingira otya olutalo nga luwedde? Okuyingira olutalo lwali terunnaba kuggwa nga bakyawamba emmundu zikyatokota. Kati mba ndi ku ssomero
jukira waliwo ku Emakinde ku Galaxy waliwo banyanya bereere nga bayitawo mu bimotoka byabwe bayitawo nga tubatya twekweka bwe baba bayitawo ne bobeera eri bwekweka olowooza bajja kunkuba essasi kaakati neewuunya nnyo okulaba emmundu etokota bajja ne bagamba awo ku ssomero waliwo abaana ne bajja ne baleetawo bakadogo bwali bukazi bawala ate boogera Luganda ine neewuunya omusirikale ayogera Oluganda ate mwana muto kati nange kyampaliriza ne ngenda ne nfunako omukwano gwange awo ne nkola omukwano ku buwala kati mu kugira bwe baawamba ne bamala ne bagenda ne bakola kadditaaki wali Emakinde kati ne ngamba ne mugamba nange njagala kuyingira nkoze ntya nagamba oyagala kuyingira ate gwasoma konze nja kuyingira kati nangamba omanyi sirika nja kujja nkubuulire kati ne bambuka waggulu ku Emakinde ku kadditaaki ku ggombolola kati mukuyingira kugenda ku ggombolola ne mugamba nedda tugendeyo tugende nange nkoleki ndabeyo gy'obeera kugombolola wali Emakinde kati mu kugenda ndabe gy'abeera olowooza navaayo saavaayo nga ngenda kati okutuuka eri nga bali babavuma babayombesa omwana ali mu uniform omwana mulese waaki oyo tebajja mukkiriza kuyingira kati bali bannange nga bagamba gamba maama wo ne taatawo baafa toyina woobeera kati uniform yaffe twajambalanga bwe tuti emabega busipi wano wali akabonero nenzirira akabonero nenkazinga bwe nti blouse nenjijjayo bwe nti ne baŋŋamba teeyo nga eringa uniform konze bwaliwo eyampadde nyambalemu nga siina kyakwambala ogambye maama ne taata baafa ate oli osoma kaakati neŋŋamba nganze mpulira njagala okuyingira amagye nkwate ku mmundu nzite ku ebyo ebinyanya ebya taata wange kubanga taata wange baali bamutta kati nganze njagala nnyingire nange at least nzite abo abatta taata wange nange nkole ntya mpulire waakiri omutima gwange nga guwewedde so oyagala kuyingira kola revenge nganze kyenjagala n'amagye ngaagala nyambale ku uniform naye nga n'ekirala njagala kutta bali abatta taata wange olwo kiraasi kyeyo gye walimu nali mu P3 kale olira P3 kaakati ne bagamba omwana omuto lwaki oyingira amagye konze siina wembeera kati naye ng'emmundu etokota kakati bano abo ne banjigiriza singa baba batulumbye okola ano bwoti okola bwoti naye nze nali siina mmundu terwalwawo nga batukwata abalala ne babatwala mu lubiri abalala ne batutwalira mu paka Kololo Cemetery okutuuka Cemetery era baali baŋŋaanye abaana bato ng'ate tetukyabaagala abaana bato bangi konze siina wembeera ti ono omwana nga muto nnyo paka Katonda nannyamba ne banzikiriza ne bampandiika naye nga nteeberezaamu senga baŋŋaanye nzira ntya ku ssomero jjukira ntoloseeyo butolose wali mu kisulo nali mu kisulo senali manyi nti wali ovudde nawaka wammwe wali mu kisulo nali mu kisulo natoloka ku ssomero kubanga nze nali nfunye jjajja wange nga ampeerayo obusente ne headmaster oyo yali mukwano gwa jjajja wange taata wange nga bwe baamutta n'agamba omwana kaabeere ngaano n'osinoonyangayo z'onoonyezza ngaki ng'oleeta kati kyanneyo bwe nagenda e Kololo baabo batukoze tutandise training funga
mangu ate tetwakolera mu myezi mingi batututteko otukozaawo batututteko ekabamba tupasinza autu tukomyewo ekkololo bwe tukomawo ekkololo banga bamu 89 mu kibinja kya 89 kati mu 89 tuba tuli awo Lakwena n'atandika kati Lakwena bwe yatandika batugamba funga mizigo nga batuddira 89 yaliyo ne 11 yaliyo nga batutwala paka Naggulu okuva Naggulu nga batutwala paka Kaluma Kaluma twambeerayo ndowooza weeks zaalinga 2 nga tulinda convoy bumala kulinda emmotoka nga 10 ne ziwera ne balyoka babata ne mugenda mu Northern nga tebiringa byakaakati kati tugenda tutuuka bwe baamala nga batuta tugenda paka nga tebamanyi gyendi tebamanyi gyendi reportinga nga waka bwe wadduka wava ku ssomero jjajja alowooza oli ku ssomero nga bannoonya ndowooza nga banvaako dda bamanyi oba nafa kirabika nafiira mu lutalo engeri gye bukwali okuwamba nga balabika kigamba kirabika omwana yafiira mu lutalo kati nga bagenda buli bwe balaba nti bantu ne bagenda banoonya n'abantu n'abanyanya bwe babaziikanga nga bagenda banoonyaayo nga tebamanyi nti nze nayingira kati tutuuka Camden Corner awo 87 tugenda kuyingira 87 ng'emmundu gye nayina gye baali bampadde nga baginzijjako ng'ezitowa olwo tugenda ku Lakwena wali wayiga dda training okoze training nakola nempa singawo tukabamba nenkomawo ate ekkololo kati olwo ndi mu 89 tuuka mu 89 tutuuka awo Camden Corner ndaba bakwano bange ate bali mu 11s mbala abali mu 11s kye nakola nange ate nenjivaamu ngenda ate mu 11s nova mu 39 mu 39 ningenda mu 11s na 89 si 89 bibinjanga mwalina bingi 89 gye banga bamu nga ekuva ekkololo ne tugenda so kati nova mweri nodda mweri nenzira mu ndala 11s kati bwe nzira mu 11s olwegabye edda watolokanga eno n'ogenda eri nova eri n'ogenda buli gy'oyagala tebiringa byakaakati kati awo ne balaba awo tuba tuli awo ne batuleetera ennamba zaffe ez'amagye ne bampa ennamba yange ennamba yange eri 0 edda tetwateekangako 0 edda twawandiika 74 74490 RA 74490 nga ye namba yange eyo gye bampa abagimpeera Camden Corner oba kona Camden kiri bwe kityo ku masomero kati emundu gye nali nkutte nga gyensitula yali ezitowa kati ne bamala ne bagamba tagisobola ne bampa emundu yange nga yali stain nga kigala kya plastic tekizitowa nga ewewuka nga ngisobola naye eriye yali ezitowa kati awo twamalawo nnaku nga 4 ku masomero awo ne tutandika emmotoka we zaatusuula ne tutandika mobile pano wa balabala kona Camden ne tugenda pakalira ntambula pakalira erira ne tusulawoko ennaku kakati awo abalala ne bagenda Soroti abalala ne bagenda wane Camden Corner bagenda Gulu ffe ne tugenda ne lira
awo ne tutandika okupanuwa balabala ya Kitugumu okutereeza tunoonya kwena tumubawe tumusanga okumuyigga tumuyigga naye atuyigga kati nga tutambula twasanga yaviira ddala eyo ffe twali tumanya ali wano mu Eastern Lakwena yava alabika yava oba busiyeeyo naye n'abunabuna n'ajja paka magamaga kati tujja tubanoonya naye nga tujja mu nguudo nga baasimamu ebinnya tuyina emmotoka kubeerako ebijanjaalo obuwunga sukaali biki naye nga tusanga baasima ekinnya kinene mu kkubo bwe kiti naye nga tulina okuggyako ebijanjaalo n'obuwunga ne tuteeka mu nguudo emmotoka ne zimala okuyitako ate ne babizzaako kati nga tulina na bino kati zino zimamba edda twaziyitanga episi zabimugundi kuliko omudumu waggulu oba wabirabako olabika oba wali okyali muto kati ze mamba ze bayita mamba za leero naye edda twaziyitanga episi kati nga tugenda naye nga tumanyi obbugwamu ne butukuba abaana ne bafa ne tubakuba naye nga tutambula mutambuza bigere musula mutambula musiiba mutambula onsiko munoonya Lakwena butusi ne twayambalanga butusi temuli stocks n'ogyambala kumpi okujooza myezi ng'ebiri n'ogijjamu okugijjamu ng'oyewunya ne twambala yunifoomu twasitwalinga mu yunifoomu zaffe za plain ezetusooka zitalina naye nga tutambula yunifoomu ne zijjamu ensekere okwoza kati walingawo abawala abaali abakulu simanyi nabwe baakolanga naye ffe twali bato sikwoleza nga temunnaba naye nga walingawo bali nze nga sinnaba nabitegeera nze nange simanyi kubanga nze nange nali sinaba bitandika kati tutambula tutuuka ekoona Kiraaka olutalo lwali ekoona Kiraaka baatukuba zino zonna enkobozi Kona Kiraaka olumulwana Lakwena zino wano amagulu gonna nga biki ebyo batukuba fragments biki nga batukuba kakati awo tusooka kati awo nga tuli baatugaba mu bibinja buli tubeera mu battalion 3 kati ng'olwo tuli 11 89 ne 21st olwo ne tusooka ate tuva ekona Kiraaka ate ne tugenda Patonga naye nga tutambula lutalo kutambula butambuzi teri kulinnya butambula naye nga tetutambula lunaku mutambula mu kampinga kati tutambula paka Patonga ate n'olwe Patonga nalwo lwali lubi kati tugenda awo nawo Patonga twatuukawo waali wabinnyonnyonnyawo neera nawo baatukubirawo baatukuba ne tusooka ne tubeerako awo tumaye tuyitira eyo ebitundu ebimu sikyabijjukira ate ne tumala ate ne tuddayo Koona Kiraaka kati ate bwe tutuuka Koona Kiraaka ate ne tutandika tupanuwa paka tugenda Acholi ebitundu ebimu ngenda mbyerabira Acholi Pajule Padero olwakamirika dda kati olw'okuba n'ekintu kyange nali nkyagala nga mpulira era amagye ngaagala kuba nakati nkyagaagala
naye lwakuba munnaye abamu baatujjamu baatujjamu baba omuza mukyayagala amagye gamu oba sibitegeera ffe tetwamanya nakumanya ne batujjamu nga tolina kyakkola kaakati paka kitugumu mu ttawuni tutuuka ekitugumu mu ttawuni nga bakyakozesa ssente z'obote tubawa zino ezaffe tebazaagala z'obote nga tubawa tulina obbako basiyaasa olwo nga ssente za mirundi ebiri nga bo bakyakozesa z'obote nga naye ffe tuyikozesa zino ezaffe oba ssente zaali zikyuse bo baali bakyakozesa ssente ez'obote nga ffe tuyina zino era kibajjamu twagenda nga tuzibajjako mpola nga bwe tubasomesa nga batwala zino kati ebiseera ebyo nga osobola omuwa nga tugenda tubakolako omukwano mpola ng'oyinza omuwaayo ekikopo ky'omunnyo n'akuwa gweno ntangweno gweno ye magi n'enkoko ng'oyinza omuwa ekikopo kimu eky'omunnyo oba obuwunga naye nga ajja kukuleeteranga amagi buli lunaku enkoko kati nga tugenda tubakolako omukwano bwe tutyo mpola ebiseera ebyo nali private kati nga tugenda tubakolako omukwano olina okulaba bakolako omukwano ate kati bwebakolako omukwano nga baba bakubuulira n'ebyama n'aduuyi waali kati ng'era ebiseera ebyo batweyambisa nnyo ffe kugenda obakolako omukwano kati tuva ekitugumu naye nga bakimanyi nti muli bayekera obanga tebakimanyi nga bakimanyi mwali muwambya twali tumaze okuwamba kati olwo mulwanyisa lakwena tulwanyisa lakwena nga bakimanyi nti muli ba gavumenti naye era nga tebatwagala byobote waabwe kaakati tuba tukyali ekitugumu kati nga batugamba muyite tuyina gye twetoolola eyo moloto waawa kati nga tugenda era nga tubanoonya oluusi tuyinza okusanga bo bennyini balwanaganye bebbinganako ente zaabwe ate nammwe ne muziwamba nammwe ne mufuna ekyokulya ffe nga muyinza otambula mulya kawunga mukola ki ng'abaana abamu bayiga ensolo bazikuba ne bajja ne bazisala ne tulya nga tinaffe ate tulya ku nte zaabwe kati ng'oyinza okubeera eyo noyeyakka caayi sukaali yabeerangawo noddira oba naawe olina akasefuliyako wakawambye noddira sukaali n'omuyiwamu n'okoma omuliro n'osiika sukaali oyo n'afuuka ebisiriiza n'ofuna oba obukoola bw'omicungwa n'oyiwamu n'ofukamu amazzi ng'oyo ojja kuwooma ng'ojja kuwoomerwa caayi amajaani gali olwedde mu sukaali kale era naffe nga tweyagala mu mbeera yaffe yadde twali tubonaabona nga ffe tubeera tweyagala so ne mukubala kwena ne mumugusa tukyamukuba tugenze paka njukira lumu twali tutambula naye ekyalo sikyakijjukira ne tusanga enjuki twali twagala mubisi gwa njuki bannaye enjuki zaatuluma kumpi ekyalo kyonna kyonna ne zitugoba emisinde naye ng'omubisi ogwo nga tusangayo guli nga tuguwakula nga twokya muwogo ng'oliirako ku muwogo ng'obeera bulungi omubisi gukola ng'enva era ng'embeera y'ensiko bwebeera ensiko kati tugenda mpola tugenda paka tutuuke paka kalongo ku missionaries oba owulirayo kalongo waliyo olusozi lunene luliko akasozi akatono nga tubeera eyo kati tugenda paka Kalamoja ku booda ya Teso ne Kalamoja Basebeyi n'Abagisu kakati awo tubeera awo kati abaana abawala
baatulekanga ne tugenda ne tuleekinga. Kati waliwo enkugambye nti twabakolangako omukwano. Kati nze nalina bukwano bwange buwala ssebo nga bamulimu we tugenda ne twepena nabo. Nalina bukwano bwange buwala tutuuka olwo yali 88. Tutuuka tugenda twepenamu osawo nalina emyaka 12. Kati tugenda ndowooza oba ekifaananyi kyange bwe 12 kubanga kyekino ekifaananyi kyange wano nalina emyaka 12 wano. Yali mugimu. Mwana mugimu bakola ki? Ava ku ngozi kituufu. Tugende mu maaso. Kati mba tugenza okwepena emmanju. Tuba tugenza okwepena emmanju. Kati abo yali booda nga bagenda battanga ente ne bagenda ne bazitunda. Kati nsanga batta ente kumbe ente bamaze ogitta. Nze ndi eri tuli kati akapiira bwe kagenda ne kagwa ne kagenda ne kayingira eri ngenda kugijja nasanga bapakira emmundu mu nte. Bapakira emmundu mu nte gye basaze. Kumbe endooza baazittanga ne bateeka ku wirubalo ne bakola ki ne bafulumya embu bafulumya nte. Kaakati bazipakiramu neekanga nnyo n'entya nenzirayo ne neepenamu katono ne ŋŋamba munange gwe twali naye omanyi baali bamuyita Hadija boogera ti ndabye kino na kino ne bwekiti. Kati twadduka Misinde ebiseera ebyo mukama wange yali afande Kaweesa nga afande Shefali bamugjeeko mu 11 nga bataddeko afande Kaweesa. Naye ng'ate ebiseera ebyo mukama wange nze nali escort wa afande Muwanguzi IO yali IO waffe owa unity yaffe. Nadduka ne ngenda ne mugamba mangu nnyo ne bagenda ne babateega. Kati mbateeke baali batadde ku wirubalo ente eyo ku wirubalo kumbe munda mulimu ki emmundu ne babakwata. Emmundu zaali 8. Zitambulira mu nte munda. Bwe ne babakwata ne babatwala ne babakwata ne babateeka mabuusu. Kati jjukira ffe baatugamba nga buli lunaku. Kati bwe babakwata ne babateeka mabuusu kati awo gye babatwala saamanyayo. Nze saabeerako awo ne bampa lanka yange eya sergeant. Era afande Sani Musale yajja n'agamba nti oyo bamuwe sergeant. Saabeerako lance corporal, saabeerako corporal, bampa kuva private ku sergeant paka ku sergeant. Naye nze nagenda okuva kati awo bwe nakomawo ne baŋŋamba bampe mukama wange najja e Kampala yali yafane Muwanguzi nange nga nsabye paasi. Kati bwe najja paasi ewaffe jjukira naye nze nabagamba mama wange yafa ne taata wange baafa. Nenzija afane Muwanguzi n'aŋŋamba gendako ewaka naye nga neewaka ntyayo. Namperekera paka waka. Kati mu kumperekera paka waka ne bandaba. Obe baba batya? Intelligence intelligence akulira nedda intelligence officer. Intelligence officer. Abakets. Kaakati eka ne bandaba. Nakuwerekera paka waka. Kati eka mukundaba. Olwo oli mu uniform? Nali mu uniform. Omwana yava mu kisulo. Era n'ekifaananyi kino bakinkubanga ndi waka wa maama. Kati eka mukundaba. Baasanyuka. Ne basanyuka. Kati mu kusanyuka nenkola ki
nenzirayo kati mukuddayo ne mukama wange netuddayo nankima netuddayo kati awo nga tubeera Kalongo commissionaries. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati agenda abanyumiza nga bwe yantutte ewaka biki kumbe ewaka jjajjange alina eno egundi enesimu eyeetooloola bw'eti gye baakuba kumbe agibawadde. Kati raba afande oyo bwakolagana na mukama eyali atutwala afande Kaweesa ate afande Kaweesa nga beddira omuziro gumu ne maama wange. Kati simanyi ng'eki gye baakwatagana. Kati mu kukwatagana bankolera akabaluwa ddayo k'ewaka bakola ki bakwagala nzirayo ewaka kumbe bakolaganye babawadde naki ne ssente. Kati oli bwe yande kati nkomawo yampa musirikale mulala eyantwala paka waka bantuuse ewaka bafuula nti bangulirawo olugoye ne bangulira olugoye ne nyambala nga bamuwa uniform ng'azikola ki ng'azissaayo kitegeera luvannyuma mbabuuza uniform yange eriwa nti oli yagenze nayo nti naye agenda kukima n'oli yaŋŋamba agenda kukola ki kunkima ninda bankime gye kyali yali holiday mbalabako ninda bankime sibalaba kye nakola nabagamba naye omanyi leka tukuzeeyo osome nga bwe tulinda bali bakole ki bakuti nga bantwala Jjinja Nalambayi oba owulirayo nga ntandika okusoma mba bakomyewo olw'osoma nga civilian nga civilian olwo ngenze ntandise pifu kati ate jjukira n'eri Fane Salim Sale yali agamba Kadogo bonna baddeyo wa kusomero babatwala embalala kusomero bamaze otulondamu ffenna afande Kazini amaze otulondamu ffenna tugenda kukola ki kusoma era bannange baddayo ba Hawa Namutebi boogera Adijja ba Grace bannasaazi bonna babatwala kati ndaba binsobedde ndaba bwana buntaniye akola ki saabimanyira nemanyirira magye gange ate ejjukira nkyagaagala ndaba mukwano gwange azze paasi nga mubuuzo ddayo ddi nti nzirayo bampadde weeks 2 ngamba oba oddayo okola ki ombuulira kati lwe yali addayo ng'ajja nga ŋŋamba ku ssomero nga neetegeka jjukira edda emmotoka zaalinga za bwereere tulinnya emmotoka za bwereere abaana abato n'abasirikale kati tugenda tujja enaggulu waaliwo emmotoka twava ejjinja ne tujja e Kampala ne tujja paka naggulu waaliwo emmotoka kati ye puroguramu ye ne mukama we bwe yali akoze ki kuba ye yali escort wa admin waffe yali semuyaba ebiseera ebyo kati tulinnya ebiroole tuddeyo twagenda okutuuka mu unity yange yamuŋŋamba ononye ki mukama wange Kaweesa ononye ki naŋŋamba ddayo olina kubeera wammwe kusoma nebisooka ne binsobera neŋŋaanirawo kati neŋŋamba kangene mu 21st
mu 21st yanzijayo nanteeka mabuusu okumala ennaku ezo akusiba ddayo ewammwe osome jjukira baali bamuwadde ssente nange nali sirina kyakukola kati aŋŋamba ddayo ewammwe nze bwe nayagala nja kukola ki nja kunona nange kye nakola nga ngoma naga ate ne bw'onogenda mu unit endala yonna ngenda kukunoonyayo nkwagala wa kusomero wammwe waka nange kye nakola nenguma jjukira era kati neeri ku ssomero ntolose gwakubiri kati bwe nadda ewaka era nabo tebanzizaayo ku ssomero ne baŋŋamba kati ki ne bwe tunaakuzzaayo bujja kutoloka okole ki nange nga mbeerangaawo ewaka jjajja yange yalina edduuka awo Nakasero nga mbeerangakaawo ku dduuka ne jjajja wange nga ŋŋamba oba bw'anaabazzeeko odi Kampala anaagamba ku dduuka amanyiyo anaayitako wano n'agamba jangu tuddeyo jjukira ntya okuddayo kati awo we baaleeterawo nti bw'obeera dizaata bakola ki bakwata neŋŋamba nandigenze neŋŋamba nti kati kangume ŋŋende naye bajja kukola ki kunkwata nembeera awo n'ennaku ennyingi ennyo siina kipapula kiŋŋamba nti nvudde mu magye siina ki kati awo kati mba neekwasa mukulu wange mba neekwasa mukama wange yakola ki kuba yaŋŋamba ne bonoogenda wa kyekyali ekigendererwa ennyo mu ekyo ekyali ekigendererwa ennyo yali endowooza yali ayagala nkomewo yakolagana n'abazadde nkomewo nsome ate nze nali njagala amagye gange ate nga jjukira bataddewo n'okugamba Abakadogo bagende Embalala ki kusoma kuba bayandindese neŋŋenda wa Embalala nsome nange at least mbeere nga bannange kuba bannange bonna kati abasinga bakkano bajjeno baani abasinga mbamanyi kati nembeeraawo mu magye ntya okukola ki bajja kunkwata ndi dizaata ate yejjukira wali we nandibadde nfunira chansi yaŋŋamba kengeza buli uniti yonna nemmanya nti oli mu uniti bweti era nja kukujja nkuteeke mabuusu awo nembeera nga nenvaamu mu magye bwentyo bwentyo bwe nayita nga officially tovuddeemu naye ng'ogavuddemu kati luli nga bagamba kati badizaata tebakyakola ki tebakyabakwata badizaata tebakyabakwata badizaata abo mu nsiko bw'oyogerako kuba kati era babakwata bano abantu bw'oyingira kati n'ogaddukamu ati kati bagamba bwe baalekisa ekiragiro nti badizaata tebakyabakwata wabula tebakyabakkiriza kuyingira mu ki mu magye kuba luli bakwatanga ne bakusiba ne bamala ne bakuzzaamu mu magye okiraba kati nze nateeberezangamu ŋŋende bankwate bansibe banzize mu magye kati ate awo nga nzaddeyo ne ku baana ate abaana bange kati nga ndi awo naye nga amagye gange ngaagala gani mu musaayi kuba gwe mulimu gwe nsobola okukola nga nze gwe mpuliramu emirembe kuba ne bwenkola buli kimu mpulira mba njagala kubeera mu magye nange era bannaaye wabaayo omuntu yenna asobola okunnyamba nenzira mu magye kubanga ne bannange tuli eno tukaba nkyagaagala kuba waliyo n'abansinga obukulu obukadde nga tetwali nabo nga tuli Bakadogo at least nzire mu magye bampe discharge yange nfulumemu bulungi bampe discharge yange buku yange nange mbeere ng'omusirikale omujjufu nsaba nnyambe kaakati bwe baayita bwe bagamba tebakyakwata awo nange neŋŋamba kati nange kantandikiraawo kati nga bambuuza enamba yange nze enamba yange nali nagikwata mu mutwe n'essira yange gye nasembayo okukwata nga ndi mu mutwe
era sira yange eyo njijjukira bwe twali tuva ekitugu mu Kalongo sira yange nagikwasa afande Kaweesa naŋŋamba genda ojja kukola ki kudda naye lwe nadda nanneefuukira nanteeka mabuusu kiddamu gikwatako nzireyo ewaka kati bwe nawulira ebyo nentandika tulina gundi yaffe kamitingi kaffe nga batutuula baveterani ne tuteesa ne tweyamba buli muntu alina ennamba ye era beebo bali awo kakati tuva tulya bonna ennamba zaabwe zaabula abasinga ennamba zaabwe tebazina zaabula bazigaba bagezaako zirondoola bazigaba badda ziri mu bantu balala kati nze yange tuba tuli awo nga tukyaza omugenyi yali Sgt.Namata nga muyitiramu ebizibu byange ngamba oyina be waliko nabo mu magye nti genda bakuwandikira ebbaluwa bagikole ki genda obawandiike amannya gaabwe n'essimu zaabwe obindeetere nga mbikola ki nga obali bawandiika nga nkaleeta nga mukubira yali andekedde ennamba ye nga ngamba gindeetere nsanga wano kati jjukira nali nagenda ebbombo nga nange njaga ŋŋendeko Somalia ŋŋende ebbombo ate least nabo baba nampaayo ku katabo naŋŋende ewa Somalia bwe nagenda ogwasooka bangoba ebbombo nti siri musirikale neŋŋenda ogwokubiri era ne bangoba nasangayo adimini baali bamuyita Odengo naye nangoba naŋŋenda ogwokusatu nangoba kati ono Sgt.Namata bwe yatusanga eno atukyalidde mu kamitingi twali tukola kampeyini zaffe eza muzeeyi Museveni kuba ffe tumukolera kampeyini ebiseera ebisinga ffe tumukolera eno endejje Namasuba Ugango kati bwe yaŋŋamba bwe yantuma nenkola ki nemukubira naŋŋamba jangu ewa Kisoko office nemutwalira bwe mutwalira Serwadda yeyankolera era Serwadda nkwebaza nnyo yonna gy'oli Mukama akuwa emikisa nanteerako ebiseera ebyo yoli boogere kati ali eyo mu State House bakole bangi abanteerako kuba yaŋŋamba abantu 5 neŋŋenda nankolera ebbaluwa nti ono yali musirikale abeera eno kuba afande Sgt.Namata yatutwala eno kakiri yonna nankolera ebbaluwa eyo neŋŋenda naye ebbombo kati bwe ŋŋenda naye ebbombo bwe bagikeberako bwe bati nga bagenda mu records kubanga bannoonya mu records siriimu enamba bagitwala dda baali tebagitwala nga gwe mukisa gwe nalina mu records wali nga siriimu kati bwe yagenda nagaka tugenda tukebereko mu nominal roll oyo omusajja omusirikale bamuyita Kikoma tewayita na ddakiika 3 ng'agenda mu nominal roll ng'akebera ennamba yange n'erinnya lyange ng'abisanga ng'abimpa nagamba ffe twali tumanyi nti oba oli muyaaye oba oli muki tofaanana kuba musirikale nga bankolera fayiro nga bagitwala oyo Odengo ng'agitwala ewa director Bawezi Kiza okumusanga ate nga twali naye ku mobile nga mubuuza nga abantu be namubuuza nga ngamba oyo yafa oyo akyaliyo oyo abo baafa dda kyokka nga twemanyi kati nga nsindika ebbaluwa fayiro nagaka ngitwale wa CPA bukyanaaba agambe kyenja okukola ki okuddiza nga nninda nga mpa ennamba ye nga mbeeranga mukubira kati ekyavaamu naŋŋamba egundi yo yakomyewo nga nninya ŋŋenda ebbombo kati bwe nninya nga ŋŋenda ebbombo nga nkola ki nga abindaga yagenze nagitwala ewa CPA kakasa nti nali musirikale nagitwala ewa Jakosi nga kuliko omukono gwa CPA Jakosi ne babikomyawo ebbombo kati bwe babikomyawo ebbombo kati ngamba
temusobola kumpa discharge tetusobola wabula ddayo oyogere nani ne CPA kati nga omanyi nange kati n'oli nankwatibwa ekisa naŋŋamba kati omanyi kankukolere ogende singo baali bayise ba veterani egwa Kakiri bwe nagenda e Kakiri ne bansindika nsooke nkole ki nfune akatabo oba ebinjogerako balyoke banzikirize ngende Somalia kati nange oli nankwatibwa ekisa naga kolera recovering letter naye bwe banaaba bagobye gwomanyi bonoba oyiseemu ndaba n'abadizati nga bakola ki bagenda e Somalia naye banaaba bagobye tewali buzibu kankugerezeeko munnaye nga omanyi mukisa gwange bwe natuuka nga bampisaawo bwe baalabako ndowooza omukono eri ebbaluwa eriko omukono gwa CPA nejjakosi nene ebbaluwa ya Fande Segamwenge nga banyamba nga bakola ki bampandiika nenfuna chansi nengende Somalia era bwe nagenda e Somalia kwekudda kati bwe baddamu ne bayita abaagala ogenda e Somalia oddayo ngenzirayo baagaana baagala balina butabo baagala omuntu ayina ki akatabo Somalia wasobolayo nze nkugambye nze omubiri ogwange n'omusayi gwange gwonna musirikale kubanga ne jjajjange omusajja yali musirikale era kyekyo lwaki njagala amagye kyekyo lwaki amagye ngaagala era gandi mu musaayi nze ne bwe baŋŋamba kola ki nze amagye ngasobola nakati teyampisa bubi kuba twabakuba era nalwana nenkoma naye ku guno omulundi baagaana baagala yina katabo so akatabo lwaki kagaanye akatabo kati oyo director yaŋŋamba nzireyo ewaani ewa CPA bwe naddayo ewa CPA kuba enamba mweri erinnya mweriri katabo kagaanidde kati ne baŋŋamba nti nze mbalirwa mu baddizaata owa CPA oli Sebugwawo yali Sebugwawo kubanga ebiseera biri yali mwerabidde naye yaddako ku Sebugwawo gwe yaddako naŋŋamba okuyamba ennyo tujja kukuzaamu olyoka okole ki oluvannyuma ofune akatabo kaakati ne bagamba kale bagenda kuyita baddizaataazi bwe bagamba okuyita baddizaataazi tebaabayita era nali neetegese bwe nti nga buseera mukubira baayise kaakati awo ne bigaana nebwe babayita bagenda kuba bayita bayinza okutya bagamba nze ŋŋenda kubanga siina likodi mbi siina nti kikino kyanzija mu magye wabula mukama wange yeyannemesa ki amagye olw'esente ze baamuwa kaakati oyo ne bamuggyako bwe nagenda ewalala omulala bamuyita deputy bamuyita Afande Kigozi n'abitunulamu ebintu byange bwe yaddamu n'agamba ekisooka myaka mingi tetusobola kuzzaamu kubanga abakadde bonna twagala bakole ki bawummule ne mugamba at least munyambe munzizeemu at least nze nja kusobola nti tokola ki nzizeemu nkoleyo katono mumpumuze mpe discharge yange yagaana kati ne baba agamba nti ate bwe tukuzaamu simejja complaininga ssente simejja nze si byendiko nze njagala kudda mu magye nkole kuba siina mulimu gwe nkola njagala kuweereza ggwanga siina mulimu gwe nkola afaane nalwesi oba ompulira omanyi nga ndi kadogo nkusaba munyambe munzizeemu mu magye siina mulimu gwe nkola siina kyenkola ntudde waka siina ssente kuba ne ssente ze Somalia zonna baatusasula bubi butundutundu okukakkana siina kyenkozeemu siina kyendiisa baana munyambe munzizeemu mu magye ate simaye mupe discharge oba oyina discharge osobola okugendako oba mukuzi kampuni ne bakuwaaki omulimu naye tekisoboka baŋŋamba tebasobola
era nze nsaba buyambi tusaba buyambi ffena tuli eno abamu ffena enamba zaffe abamu zaababulako bazigaba tezababulako zabbibwa naye nze nafuna chance yange nagisangayo naye ng'ate bwe nagisangayo nga mbalibwanga akyali mu saavisi oba mbalibwanga eyafa kuba tebambala awolo tebambala nti kwegamba bo be bakinteekako nti ndi disaata kuba tebatwali meeting yatuula nti ndi disaata nti oba nti kikino bakye wabula nga bambalanga oba omuntu eyafa oba nga akyalimu mu saavisi ng'ate nga siriimu kuba lwakuba empapula zange sizireese nandibadde nzibalaga naye ku luno kyagaana okugenda e Somalia baagala alina katabo nagenda ewa Fande Mwanje jeno Mwanje naye n'agaana tekisoboka nengenda ewa Deputy CPA n'agamba tekisoboka kati nsaba buyambi muzeeyi nkusaba yonna gy'oli nze Kadogo nsaba onyambe onzizeemu mu magye bampe discharge yange ndi RA 074490 Sgt.Namata Ida-Kadogo nayingira nina emyaka 10 mu 86 kati nina emyaka kati wendi nina emyaka 47 nkusaba onyambe nziremu mu magye kubanga wonna biganye tewali ketufunyeemu mu magye abalala beeyagala abalala bo beeyagala ate ngusebo nga batweyagalira nako nti mwe mwatutereereza ekintu kati mweka mudaage ate sibanindese nenzirayo ke Somalia nenkolayo kokasente naye sebo nagenda esingo nemala nokola training nemalayo emyezi 3 nemala ne bannondayo nti nvaamu toyina katabo olwo ntute ziri empapula ze nakoleramu koluli ze nagenderako luli ne bagaana nekyokunzija mu magye nakyo ne bagaana kale banindese nengenda e Somalia naye era nakyo baagaana bampeera essimu abantu abo batulaba kwe bayinza okusanga kwe bayinza okukwatira kuba nkimanyi Bakadogo bangi eyo n'abalwanyi bangi eyo babadde baba misinga nga kuba tuli waka tutudde tewali kye tukola at least senga batufunirayo ekyokukola oba waliyo emirimu mingi ba veterans basobola okukola bagituwe tugikole tuleme okutuula ewaka naffe twenyumirizeemu nti naffe twalwana naye kati n'omuntu akubuuza mwalwana kiki kyola olina kaki kiki kyolaga nga tewali kyolaga tulina obusungu bungi nnyo ku mitima gyaffe ennamba yange eri 0772 3 75 71 era nsaba afande Salimu Sale yonna gy'oli kusaba onyambe at least mumpe omulimu munzizeemu nkole nze nkyasobola okukola amaanyi nina era nina ne mukwano gwange gwe nnoonya bamuyita Richard Bush kubanga baŋŋamba oba akolera Ntebe Richard Bush simanyi yali kuba yaŋŋamba oba alina oluganda kwa Fande Salimu Sale kuba munoonya kwasenga mulaba at least senga kuba twali ffenna nga tuli besikoti bafane muwanguzi era naye yagezaako nnyo okujjanga nga nnoonya neyeegayirira eri banzizeemu naye olw'okuba baali ssente nga tewali we batandikira so afande muwanguzi ye yafa n'afande Kawesa mwennyini yafa kati siina lugendo kubangi bwe twali nabo bonna bakano bajjeno naye kati nabo olaba ne bogamba talina wagezaako bakusindika wa CPA nagenda wa deputy yaŋŋamba tewali kye basobola kola ki kunnyamba deputy CPA abeera Mbuya yasalawo kale basiibule abantu bafaapa abawuliriza n'abatulaba naye yenze Sgt.Namata Ida nga mbeera Gangu owangalira eno mpangalira Gangu
era nsaba muzeeyi utuyambe otufeeko nga ffe Bakadogo afande Salimu Sale twalinga ffenna gwe wampa ne sajenti yange gye nnina. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.